yabisobola mumulonde mulabe kubanga kikola ono yabisobola Jakana Nadduli ekintu wakukikola. Bannayuganda bannange yenze Kanka Kapita wa TM9 Television mbebaza nnyo okutuwagira. Olwaleero ekindeese tuguddewo fundraise drive eya Jakana Nadduli mutabani w'olutabaalo ono nga yeesimbyewo ku kifo ky'okukiikirira nga MP w'abantu b'e Nakaseke Central omwaka 2021-2026. Mbasaba Jakana Nadduli oluvannyuma lw'okuva mu kibiina kya NRM ne yeesimbawo nga independent candidate yeetaaga support yammwe. Twetaaga tumusupportinge bannaffe mwenna abazze bayigira ku video za Jakana wano ku TMO, bannaffe mwenna abazze bamwagala okusomesa, bannabuganda bazze awa lessons ez'enjawulo okuyigiriza okw'enjawulo, enkulaakulana ey'omugundu gy'ayisiza mu bigambo ku mukutu gwaffe wano ku TMO kati mbategeezaako waliwo ennamba y'essimu eri ku video eno. Njagala tusupportinge Jakana asobole okukiikirira abantu ba Nakaseke Central kuba mu Nakaseke Central eyo beetaagayo omusajja ow'embavu, omusajja amanyi ensonga nga Jakana Nadduli. Kale no mwenna mbeebaza alina obubaka twetaaga nnyo support eri financial okusobola omubeererawo oluvannyuma lw'okuva eri mu NRM ate najja yeetabanga independent okubanga addukanya ekitundu ekyo nga independent. So mbasaba nti mu supporting Jakana Nadduli alina financial support ogenda kugiyisa ku account number gy'olaba eno eri mu banka ya Centenary gy'olaba ku screen eno. Naye mwenna n'ayitalina financial support ogenda kutuwagira ng'otuwa ebirowoozo ebisobola okutwala entebe ya Nakaseke Central Jakana Nadduli nga yagituddemu okusobola okuteeseza abantu baayo. Bannabuganda mwenna, bannaffe abali emitala w'amayanja, bannaffe abali wano mbakubiriza tusupporting Jakana Nadduli. Tumuwe ebirowoozo ebirungi naye nga byabadde ajjatuwa. Tumuwe obuyambi bw'ensimbi obugenda okukola campaign. Mumulonde mulabe kubanga kikola. Ono yabisobola Jakana Nadduli ekintu wakukikola. Ono yabisobola mumulonde mulabe kubanga kikola. Ono yabisobola Jakana Nadduli ekintu wakukikola.